kweronda. Chima, tuderi. Watu mwogeza ddembe wuuyo ng'ateekamu basobole okusikaninga oba ddala bisimillah. Munnange wuuyo akakonge ke kayiseemu era mulunzi. Akamwenyumwenyu ka Dr. Dandi wandibadde olowooza yandibadde ku pressure naye nga bw'omumanyi mukakkamu ebbanga lyonna. Tokkirizibwa. Omwana My name is Ruyimbazi. Mine begin with Elo. Ruyimbazi. Mujebaleko Ruyimbazi ali wano tutandikira wano bamikwano kansimbe kalayini wano Ngine mabijane katuna mu ujeno mulika bireni kabana Nalukola agenda kweronda ng'omukubavuganya era nga alondedde ku police station eya wano kirokole zoni ya kirokole nga police station eno eyitibwa St. Stephen Council Nalukola bingi ebigenda mu maaso era ebidde semi-finals tugenda okubisooko nga bwe biri Kaso Jamalolonde Kaso agenda kulonda mu butongole wabula nga mu kaseera kano yakeetolola katisisa ziringa nga ssatu ona waliwa keeriruda kale tugende tulabe emmeeza zonna asazeho kuzeetola olaba nga tulabe eno kulonda erinnya lye weriri
To turn up and vote. Don't be intimidated by the presence of the armed men, numberless motorists. We appreciate the support. We appreciate the information you have offered to us. We have learned from several people that there are wrongdoings going on somewhere, and we are investigating the same. We have received calls that are at the home of Honorable Nsereko Madina Chebando. They are free-taking votes. They are distributing money. But we are taking it as an allegation that the same is also taking place in Nakamiro under the leadership of Pastor Ruwaga. We are investigating the same. And if it is true that you are doing such, be prepared. We are coming. We are coming to talk with you in a civil manner and to advise you to stop such activities because they are wrong, they are contrary to democratic principles. But we are encouraging voters to turn up and vote. It is your right to participate in voting. We are also advising our political adversaries that we should let the will of the people reign. It is God who determines who to lead. And once God has made a decision, such a decision is implemented by the people themselves. Let that which has been determined by God be. Let the will of people reign. I thank you. Okay, abantu abalungi amanya nze Jonas Ntongo. Mukutu Tindi Fairs gwene yakatwengo gende dana maso nokubanga ate subscribing ine sibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu. Awo nako olwaleero tuli eno Kawempe tuzo okubanga ate tubasakira eggulire ly'abalonzi abazze okubanga ate balonda ababaka baabwe olunaku olwaleero. Wenjogerera ndi n'omu ku balonzi abalonzi olunaku olwaleero agenda kubatubuulira biki ate byasuubira oba ne gwawadde akalulu anaaba asobola okuba ng'ayita musewo kuza kuba tulaba. Amanya agange mwe n'abatulaba mukutu guno bampita Kamome Noah nga ni mulonzi mu Kawempe division era nga wenjogerera nga zosuula akalulu kange nkawadde omubaka nga agenda okunjikira gumanyi nti agenda okuddako. Yes. Wano polling station magisaani gye tuliko olunaku olwaleero. Tuli mu Kirokole. Yes. Omubaka Nalukola walondedde. Yes. Gwa akalulu wakasudde dda. Akalulu kanze amaze okasula mu kamange nozala n'olugalo olulaba. Embeera y'okutwaliza awamu eri etya mu bantu bajjumbidde okubanga ate balonda olunaku olwaleero. Otwaliza awamu embeera simbi. Abantu beerekereza olwaleero ebyokukola ne bakeerako era bakutte obudde. Era bandoza n'oba ogenda ku bokisi bunatera okujjula kwa twasazeewo nga ffe abalonzi batukimanyi nti akalu kabamu nnyo effujjo. Twasazeewo ffe twakunze abantu bakeereko zigenda okola ssaawa 9 nga bokisi bujjudde. Ebyokwerinda byo biyimiridde kya okutwaliza awamu. Abantu batidde abamu nawuliddeko nti batidde okujja okulonda nga basuubira wayinza okubaawo akajagalalo obaolyawo. Gwe ebyokwerinda obirabye otya? Ebyokwerinda si bibi nnyo nga bibadde mu kampeyini kubanga ebyokwerinda ebiriwo tulaba poliisi tetunalabamu nnyo simanyi gyati ebadde ekuba abantu ab'amagye era eyo embeera gye twagala ne mu kalulu akanabakajja aka 2026 nti okulonda kubeeremu bapoliisi bokka. Be bakuuma emirembe kola nti tewali nnyo kakyankalano n'omubaka Nalukola wamaze okulonda ayogeddeko eri bannamawulire embeera nga simbi nga bwe badde mu kampeyini sebo. Osuubira akalulu kanaaba feya oba tekabeere feya? Nze nga bwenkalaba bukanaba katambudde bwe kati kajja kubeera feya naye ebintu bye Uganda ku makya mulaba kirala ate akawungezi obuziba ne mulaba kirala naye nga kinaba nga kyambudde bwe kiti akalulu twakamaze edda ffe
nga wali ku oluvuganya gavumenti. Weewaddeyo kubanga ate obeerawo okuuma akalulu olunaku olulamba lwonna. Ati munayo olunaku luba lumu olunaku nkola kati olwaleero omuganda agamba olunaku olumu teluvunza ki teluvunza nyama. Nze ndirwedde okubeerawo okuuma akalulu kange era maze okukalonda era olwaleero sijja kukola ngenda kubeerawo nkuuma akalulu kange ate kino tulina mu kisiibo sijagamba nti oba ennyo ntennuma wendi nja beerawo paka akawungeezi tunabalira akalulu sebe. Kale tweyanzege n'olwensonga ngenda kubaate embalagako biki ebigenda okuba nga ate birabika wano mu Kirokole polling station gye tuliko tovaawo. Kale. But we are so grateful. You have said that you are at Chebando, near Madina's residence, Sereko Madina's residence. They are distributing money with the aid of police and military officers. With her husband, right? Okay, let me tell somebody to follow up.